Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fad gemanya tubaza okulike anti mutambula naffe nabwe ekyo tubasaba okusubscribinga, okulikinga, omno okusharinga content waffe tongera okulabika ntambula ffena wakati mu kuba torch mawulire agaba gatambula mu nyaffe Uganda mu aspects zonna n'okusingira ddala sawe kya byabukulembeze sawe kya byabufuzi gwanga Uganda tuleeta abantu ab'enjawulo oba oli awo ne batuwa endowooza zaabwe mu byobufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti n'abatembeeta gavumenti eri mu buyinza bonna tubaleeta ku mukutu guno ne balabika nti bangi ensonga. So olunaku olwaleero tugenda kulabika nti tutunuulira ebigambo bya Sami the Mighty Family. Ono nno ava mu nkomyo, ava mu kkomera emyezi 5 gyakuluumuluddeyo. Bamukwata mwezi gwa 7 ogwa protest yaliyo oba okwegugunga okulaga obutali mumativu ku nsimbi y'omusolo engeri gyeribwamu abantu sekinoomu corruption. Era enteekateeka eno baali bagiyita march to the parliament. Bakwata abavubuka bangi nnyo abava mu sectors ez'enjawulo, abayizi, abakozi, bantu baali bangi nnyo. Babakwata abawulira ddala 105 naye Sami ye baamusigaza emyezi 5 n'agimalako ng'asaavinga. Obula oluvannyuma lw'okuva mu kkomera olunaku lwabadde lwajjo wali ku kitebe ekikulu ekya National Unity Platform Makerere Kavule yavuddeyo n'alaga obutali mu matevu butya gavumenti eno bwekwasaganya emirimu gyayo era n'atuusa okusiima ku era omukulembeze waabwe oba omukulembeze wa bawagizi ba Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'aganze sikyakubanja. Yayogedde ebigambo bingi nnyo betugenda okulabika nti tubatuusaako mu vidiyo naye nga tetunnaba wa Sami katubajjukize bannaffe ab'ekitongole ekyewaayo okulabika nkikwatizaako baganda baffe abawala baagala okugenda ebweru okukola naye ng'obusobozi bw'ensimbi tebuliiwo. Oyagala genda Saudi Arabia, Jordan, Qatar, passport oyina toyina babikolerako bakuteekamu input ne mwesootinga nga bwe muba mutegeeraganye. So ita ku namba y'essimu eno obakubireko musobole okulabika nti mwogerezeganya 075 26 73640 07526 essimu kwoba oyita mwogere ebigambo katubawe Sami. Wabula oluvannyuma lw'okuba wa Sami tugenda kukomawo tutunule ebigambo Sami bye yayogedde na biki na kiki kye bitegeeza mu mbeera gye tulimu mu nyaffe Uganda. Katubawe Sami ate oluvannyuma tukomere. Abamu mugenda mwogerera ku mbadde musibe abasibe abatuufu ye mmwe ze mbadde mu kutiisibwatiisibwa okumala emyezi 5 mu kkomera. N'abasibe abaliyo balina eŋŋombe egamba pulezidenti omusibe kyasudde omulalu takironda naye omulalu kyasudde omusibe akola ki akironda. Mu kkomera tulinamu bawodirida ba RP Boma era mbalaba ne wabweru bebana abali buwayinyaleemu abagisuuta mukomera kwambala yero era kubaako taaba era nabo mubala wana abambala yero n'omunange bajja gye muli ne babalaga nti ebikola by'omusana byatukola birungi bebo be tulina era mu makomera nawano be mulina. Nvudde mu busibe pulezidenti nina message gye njagala nkuwe era nga nsuubira nange kennyini envunaanyizibwako. Ekkomera nga luzira mu mateeka ya alimenti kutereka abantu 600. Saawa zino nze ennamba yange eruzira nga sinnavaayo yali 13,292. Kitegeeza abasibe tuli mu mugotteko batusibye awatali musango. Bino byewabulidde mwafunye chance okubiwulira nga balamu azze mu makomera okutukaka tukkirize emisango tujje tukozese social media zaffe nganze okanya Saamu okugamba bannayuganda nti omulimu gwe twakola ogw'okugoba Anita mu parliament Kyagulanyi yakufandinga era ne banzunza ebbanga eryo lyonna. Omulamuzi Kayizi akulira kkooti ya Buganda Road yalemererwa okusolvinga omusango gwange ogwa common nuisance nga mwagujja mu public nuisance bwoba tukwata abantu 1,500 1,400 bateebwa.
nuisance abasinga temugiwulirangako. Munnange nga gavumenti yaffe ebiteeso biyita ekiro nga beebase ne bakeera ne bikolerawo bwe bakwata baanoonya kye bayinza okuteekako kuli yeetigawo ekisanga ekyo. Era nange bwe nakizuula pulezidenti mbu buli kyenkoze nkikoze mu mateeka sibadde nakisi okulaga obutali bumativu bansaba paasipooti n'engibamma. Era nagirina oba mugisazaamu mugisazeemu ndi munnayuganda eri nali nagenze kuwummulamu. Njirina nagibamma pulezidenti n'ekirala njagala kwebaza. Era nawulidde nnyo ennaku baganda bange basaanya. Naye ate erudda pulezidenti gwatulaze nti oli muzadde. Ffenna wangi we tusobezza naddala nga nze mundu gy'owampa ya social media olumu mpitako. Nze mbinyiga pulezidenti yadde ekkata nansiza mu kalungu. Nangamba olina information ennungi eri eggwanga. Naye TV z'eggwanga ozisinga n'ozisinga kuba bo bajja bali smart, ne batayomba, ne batawemula, ne bawaayo ensonga nga ya bulimba nemulowooza nti ntuufu. Naye kola okuba oleeta ebituufu olumu n'oyitako n'oyomba ensonga yeeganya okugguka bwe busuuti bola. Naye galo kivimbamu nze sirina we nnwaniriro wajagala kafuwalimbe kansala asimaye miliyoni 3 omwezi sirina. Era Museveni obulumi bw'otadde ku ggwanga tolowooza nti obutadde ku ffe ba civilian obutadde ne kuba abo bwalwana nabo. Era Museveni nyiniridde wano nga nkulawula wegala matatu nga gw'ozannya mu kusiba abaana awatali musango mu kutuwamba bannaffe ne babuzibwawo ogazanye bubi. Bannansi tugenda kukubembwa wookabira kadi woti tugenda gikuba. Tugenda kumukuba jooka. Bannayuganda njagala mumanye ekiti ekyabafumita. Ebyo ebiwundu bye mulinayo Museveni tebabalimba. Umanye ekikufumisa okufunawo okijjanjaba takyate mundu ate gwe n'olanga abantu b'e Kenya abalya tiyagasi n'olanga obutali mu matuufu ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyo naawe ovunaanyizibwa ku ggwanga lino. Wadde wona abasiba babadde ebizira natuukayo nga teri mazzi nembaga okwekalakaasa nembagamba tuzire obungi. Pulezidenti batugamba abasibe 6 tusimbe layini abagenda emanju tudoneetinga omusulo then tukozese omusulo okufulashinga. Nembagamba mumanyi obulwadde bwe tugenda okujjaawo mmwe. Kati lwaki abamu ku ffe tetuba mutango ne baleeta obungi ne tubagamba mu bukomi awo. N'omukulu w'epoliisi mwamulaba ku mawulire ng'agamba obuyinza bukudde. Tuba n'obuyinza abamu tugyewulira. N'omukulu w'epulisoni yejja n'agamba bannange tuze tulina amazzi tulina abantu ababye ennyo era mutuyambe. Okwekalakasa kwali kwange era wandingirina Serving the voice of prisoners ebuzira. Mpaka amazzi we bangasaako baganda bange eddembe tebagenda kulibawo. Eddembe tulibanja na kabuli. Kakalonda tambala kuyambadde obenga teno kiraba balomayitino erina pulaisi. Kati bw'ojja kuddawo ekibonyabonyeza bakadde baffe kulinda kubalwanira. Kati nammwe we muli wano mulize Kyakulanye muzeeyize sikubanja. Sikubanja. Famire yange awamu ne maama wange omukazi wali Musumba yaŋŋamba bannange Kyakulanye bakusibya. Ne bantwala mu Tocha Chambers wano namala wiiki namala tebanatwala mu kkomera. Omuli bafande basikubaali ne baŋŋamba Kyakulanye akufunamu ssente. Basebo ne bannyawolo bakwata bantwala ku CPS si magere. Nva ku CPS batwala Luzira
sibusaabala kuwa Lubbiiki. Ntuuka e Luzira bantwala Kitalya gye mmaze emyezi 5 sikafule. Era bwe mbadde eyo nga Museveni ne banne be bakola enteekateeka ezo. Pulezidenti Kitalya yali erina okuteeka abasibe 2,000. Ssaawa ya leero erina abasibe 3,000. Abasibe bano baana batoye ffe abalina ebirooto ebyenkya batutadde mu makomera. Flying Squad mwe Museveni yabasuula abaali kubali ne baŋŋamba Kyagulanyi akufunamu ssente. Bassebo ne bannyabo lwe bakwata batwala ku CPS si Magere. Nga ku CPS batwala Luzira si Busaabala kuwa Lubbiiki. Ntuuka e Luzira bantwala Kitalya gye mmaze emyezi 5 sikafule. Era bwe mbadde eyo nga Museveni ne banne be bakola enteekateeka ezo. Pulezidenti Kitalya yali erina okutereka abasibe 2,000. Ssaawa ya leero erina abasibe 3,000. Abasibe bano baana batoye ffe abalina ebirooto ebyenkya batutadde mu makomera. Flying Squad mwe Museveni yabasuula abaali balina amaanyi kati mugobagana n'ababusimu mutadde abaana b'abendi mu makomera. Omugotteko guli mu makomera bwekunyumiza ekigaali kye tubadde tusulamu. Gira omufaliso yikyesatu gutekeko abantu bananga batunudde eri abalala eno. Kikyesatu abavubuka b'enkya bataata b'enkya bali mu makomera balwadde obuwako. Bakuteeka mu kigaali nga tojja situka genda kufuga ojja kudda ng'ekifo bakitutte n'osiba omusulo. Wegenda okujjanjaba ne bakudiringa olukusuula emulaga ensigo ne bazitunda mugenda kukoma ddi okubonaabona. Abavubuka be bakwata bannanga ababbi b'obusimu tebalubba kufuna kyakulya. Gavumenti abantu abo baba bangi omusolo gwe bawa babanja ebyo bye mwasuubiza. Mututaddeko obulumi obutagenda kuggwa. Onkutte kwa community uses mbadde comedian ontadde mu komera onsibye ne namba 2 wa Jamiru mukulu gw'oyita omuyeekera. Olowooza twasheeraniza ebirowoozo ki? Olaba kibatadde ku ggwanga mbadde nsula ne Saali mu isolation wali namba 2 wa Jamiru mukulu bwe bakwata olw'obuyeekera. He is a comedian. Alina ekirowoozo nti Museveni ova ku ggwanga lino okakasa wetukeddenga ku makya tunyumiza mboozi ki? Obulumi bwe mutadde mu ggwanga lyaffe. Bantu mwenze bantutookanya Saamu ndi musajja Muteeso. Gavumenti eno mbawalana. Pulezidenti webale nnyo webalire ddala naye okali addako addali. Wajja kukomera okundaba n'oŋŋamba kigwa. Wajja ku Mande ku Lwokubiri ne bakuba ekigere naawe okirabe. Omanyi DJ. Alright, yoyo mukulu Sami the Mighty Family we yabadde wali ku kitebe ekikulu ekya National Unity Platform e Makerere Kavule ku lunaku oba oli awo olw'okujaguza abantu abalina obulemu oba balina disabilities ku mibiri gyabwe olwakulembeddwamu President w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Sami kwe yawandidde omuliro oba oli awo n'okwolekeza message eri Mwami Museveni ku butya bw'atambuza eggwanga naddala ku nsonga zino ez'abaana abasibe. Sami mu byayogedde ekimu nze nga nze kyensinza okulabika nti ntunuulira oba n'okusimbako essira kwe kuba nti abaana abakwatibwa kati for instance Sami nga bwe baamukwata ne bamuteekako omusango ogwa common nuisance oba public nuisance okwefuula ekitagasa ne bamutwala ku alimanda emyezi egyawerera ddala 5 kuba babakwata gwa 7 bamutadde ejjuli abalamu wano wabula bwe babakwata n'akasango nga mumukawulira obunafu bwako mu mawanga agamu emisango ng'egyo abantu babawana fine
aga nti ogenda kusasulayo endasi ya sente bweziti nekya ogenda kukolayo ku community wako oba kueraera streets bwezito bwe busango obwo ebibonerezo byebabugabirako. naye bw'otunira omwana ono bamuteeka mu kkomera emyezi ejawulira ddala 5 ate ne bamuteeka nabali abakozi b'emisango egya Naggomola kuba bigambo byagambye nti yalina assistant wa Jamiru Mukulu kyokka ate Jamiru Mukulu emisango bamuteekako gya butujju kitegeeza kaliba y'abantu be bamuteeka nabo n'agasango ge bazza aganene. kakati bw'okwata omuntu azizza naawe akasango kogambye nti katono kwefuula kitagasa mu public n'omuteeka n'abantu abazza emisango egya Naggomola bashalinga bubaka ki discussions ze baafuna biki bye bayogerezeganyanga era ayogedde ne ku numbers y'abantu abali mu makomera kuba kitalya komera lyateekebwa nga lijja kuba n'abantu agambye abantu 600 abantu abaliyo bawerera ddala 10 plus 2,000 ne luzira kyekimu numbers eziriyo nene nnyo kuziteekeddwa okulabika nti zibeerayo kyokka ate abavubuka be bakutte mu nsonga ez'ebyobufuzi gye bali n'abavubuka be bakwase mu nsonga endalalala gye bali oba oliawo kooti ne zitakola kimala bantu bano kubawuliriza oba bagrantingibwa beyiro ne bagrantingibwa beyiro oba bateebwa ne bateebwa oba bafuna ebibonerezo byabwe ne bafuna ebibonerezo byabwe kuba ne kooti tuzze nga tugyemulugunyako olw'okukola akasoobo nekireetera amakomero okulabika nti gafuna omujjuzo ate ng'oba oliawo ze zirina okukola omulimu abantu bano emisango gyabwe olabika nti gikwatibwa mu bwangu ddala ne bafuna ebibonerezo byabwe abateekeddwa okubaayo then abatalina misango ne bateebwa abateekeddwa okulabika nti bafuna beyiro oluvannyuma lw'otuukiriza obukwakkulizo nabo ne bazibawa nekikendeeza ku mujjuzo. naye ate ebimu ku bisinga okwennyamiza nti ebimu ku bitaddeyo emijjuzo be bano abaana nga basami be bakutte ne babateekako emisango naye ng'ate oba oliawo kibakwasizza bodiginga deep ensonga za byabufuzi mu mbeera ezifaananako bwe zityo. so Sami mu bubaka bwe era alina n'ekintu kyeyakozeeko emphasize oba kyeyagezezaako era okumulungulira bannayuganda. omanyi tufuna amaloboozi mangi nnyo naddala ku bantu abali mu gavumenti ya Museveni abagisaavinga n'abagitembeeta nga bagamba nti Bobi Wine akolera Museveni era Bobi Wine asibye abaana b'abandi, Bobi Wine attisa abaana b'abandi. Ndowooza tutera ofuna ku maloboozi agafaananako bwe gatyo. Sami ye kye yabadde yeebuuza bwe kibanga ddala kituufu Bobi Wine yatusibye era atulyamu ssente fe abasibe b'ebyobufuzi, lwaki ate okuteesa kwonna mu kutusiba oba n'okuteebwa kwaffe tuteesa n'abaminisita ba gavumenti eri mu buyinza n'ebisonyiwo tubifuna eri pulezidenti wa ggwanga ne negotiations zino ze bajja batuteekamu ne batuyita bannange muteese mugenda tukolera kino bwe kiti ne bwe kiti tulyoke tubate. bwe kibanga Bobi Wine nga yatusibya ng'era akolagana ne gavumenti otusibye, lwaki ate musigala mutusibye? waliwo nekyajja kitambula nga abasiba abo ye bizinensi ya Museveni. kati ffe abatunuulizi b'ensonga simanyi abasibe ebizinensi ya Bobi Wine, abatunuulizi b'ensonga tulina osooka ne tutunuulira kino. bwe kibanga Bobi Wine ye bizinensi ya abasibe ye bizinensi ya Bobi Wine, lwaki gavumenti teta abasibe bano bizinensi ye neesaanawo? abaana mubasibye ensonga za kwekalakaasa ate ne bavayo ne mubagamba nti Bobi Wine oyo mumulaba abafunamu, naye ng'ate security agencies oba ebitongole bya security bye bitukutte era netwozesebwa mu kooti za gavumenti ne baleeta n'omuwaabi wa gavumenti. buli kimu kyonna ne tulaga nti gavumenti yetusibye. era n'agamba nti lwaki we baatukwata tebaatutwala magere, oba lwaki we baatukwata tebaatutwala busaabala oba wano e Kavule.
ne lwaki tubadde makomera ga gavumenti nga gye tupookeza oba gye tubonaabonera mu mbeera ezifaananako bwe zitu. So ensonga zino ez'ebyobufuzi ziri sensitive nnyo, naddala wano we tulaga mu kkoona ly'ebyobufuzi. Ebigambo bingi nnyo ebyogerebwa abantu ab'enjawulo, naye abantu abo bwe boogera kyeki kye twagamba nti gwe nga munnayuganda naawe kozesa omutwe gwo osengejje, kuba gwe babigamba naawe sigamba nti Mukama Katonda teyakuwa bwongo oba mutwe gukola, naawe yagukuwa. Bwe boogera ne bakola statement yonna ku muntu either Bobi Wine oba President Museveni, sengejja ozuule ekituufu, kola okunoonyereza ku kintu kye baba boogedde, n'akyogedde mukoleko okunoonyereza. Bw'otya bwakola ebintu bye, statement kizazaakola, alina obugugulagano n'ono gwayogerako, kuba waliwo omuntu avaayo n'ayogera for instance nga ali mu kibiina kya National Unity Platform ne bafuna obutakkaanya mu bukulembeze n'anyiiga, wabula wali we yali mu kibiina yali ayogera ebigambo ng'oba oli awo bitwala mu maaso ekibiina oba bitwala mu maaso eggwanga ng'era bisuusuuta n'omukulembeze we, wabula ate bwe bamala okufunamu obutakkaanya n'atandika okwogera ebikikinike. Naddala bannabyabufuzi bangi nnyo abataafuna kaadi ya National Unity Platform, abaali bawaana Kyagulanyi ng'era bamuyita vision bearer waabwe, ate abo bennyini tutuuka ekiseera nga tuli ebigambo bye boogera eri Kyagulanyi olutambi lukyuse. Banyiiga bunyiizi lwa kaadi zino oba nabyanfuna bye baali basuubira okufuna mu byobufuzi, oba ddala kituufu bye boogerako babinako omutwe n'amagulu. Kati gwe munnayuganda ebyo by'olina okulabika nti okuba mu ttooki, byolina okulabika nti ofuna fiuta oba akasengejja n'obisengejja, okitegeera gwe n'ofuna side mwolina okutambulira ekutebenkeza. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo, Sami tayawukanye nnyo n'Olivia Lutaaya ku bigambo bye yayogera. Laga omuntu atusiba ng'ate ne mu kutusiba munda gye twali bajja ne bakola negotiations, tujje tutandika okukozesa social media platforms zaffe okulabika nti tukuba Bobi Wine akasa, okulabika nti tujja ne tujungulula byonna byali bayogedde mu ngeri ya blackmail. Wabaawo ekibuuzo awo munnayuganda ky'osaana okutunuulira, lwaki bwe babasiba ate bavaayo nga boogera olulimi nti bannange twavuddeyo ne bateesa naffe tukole kino bwe kiti ne bwe kiti. Kyekimu n'omwana Ssanyu ono statement zazaakola. Initially yalumirizanga Bobi Wine, emabega kawa alina statement gyakoze n'aganze bannange byonna mbyogera naye bwenfa Bobi Wine talina mmundu. Kitegeeza abamu gavumenti bennyini bye babanzise, okitegeera kyokka ate omuntu y'omu yakola statement n'aga nti Bobi Wine yatuwa emmundu, Bobi Wine yatuwa ebyokulwanyisa, era ensonga lwaki twakkiriza n'emisango gino. Kakati ezo statement nga zoogerwa omuntu omu, munnayuganda gy'oli weetaaga okuzeefumiitirizaako, kyekisinga okuba ekikulu, weetaaga okuzeefumiitirizaako n'otegeera ebintu nga bitambula mu ggwanga lyaffe Uganda. So be babasibe ba Nuupu, naye wakati mu kuba nti tukuba ekkoona ly'ebyobufuzi atugenda mu kalulu akaawa mwaka 2026 tukyali ku ndooliito z'aba political prisoners, nejjo baataddeyo babiri ku kibinja ekyasooka ekyaba Olivia Lutaaya Basanya, nejjo baataddeyo babiri, naye ate eriyo abakyali mu makomera nga Bamachete n'abalala bagamba nti ffe tetugenda kukkiriza misango gye tutazza, tugenda kusigala nga tuyimirira ku mazima, kuba amazima ge gaatusibya, ate amazima agaatusibya kwali kwogera bya bufuzi oba kuwagira muntu oba oliawo eyalina ideology gye tukkiririzaamu, oba oliawo gwe twalaba nga bwana implementing ebyo byayogera eggwanga lyaffe lijja kgenda mu maaso. Oba oliawo bannayuganda yo politics gwe ffenna gwe twandyegwanyiza ng'abantu bajja ne beesimbawo ne boogera ebigambo byabwe
bannayuganda gwe basinze okulabika nti bagula oba gwe basinze okulabika nti bawuliriza ebigambo bye ne balaba nga bijja kuba bya mugaso nnyo, that is bw'anaaba abimplementinze mu ngeri yakuba campaign, eggwanga lyaffe lijja kutambula bulungi. Ffenna kye twetaaga wabula si bukulembeze bwakutiisatiisa oba oli awo abalinako gwe bawagira ne babanga abazizza omusango omunene ennyo. Kakasa bulungi nnyo nti ebyo ffenna bye tuvumirira, naye nga yoyo Sami bwe yabadde wali ku kitebe ekikulu ekya National Unity Platform Makerere Kavule. Naye nga tumaliriza tubajjukiza bannaffe ab'ekitongole ekyawaayo okulabika nti kikwatizaako baganda baffe abawala abaagala okugenda ebweru okukola nsinga Saudi Arabia, Jordan, Qatar, naye nga obusobozi bw'ensimbi tebuliiwo. Osobola okulabika nti weekwata abantu bano ku namba y'essimu 07526 73640 0775 736 bakubireko osobole okulabika nti mwogera ebigambo ku nsonga ezo. Passport oyina toyina babikolako, bakuteeka mu input ne mwesotinga nga otandise okukola. Bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero ku mukutu ogwa Credible Media UG. Ganja Fad ge mannya, tubasaba okusubscribinga, okulayikinga wamu n'okusharinga ku mukutu guno. Kituwa amaanyi n'embavu okwongera okulayika nti ate tubaweereza. Tuleeta abantu ab'enjawulo, ndowooza mubalaba ne bajja oba oli awo ne boogera ebigambo bye bakkiririzaamu. Gwe Munnayuganda ne weesalirawo ani gw'olina okutambula naye. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.